Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Abaganda baffe siramu bannaffe mwenna abatugoberera omukulu gwaffe omuganzi Rawda Islamic Media Uganda n'emikutu gyonna emirala, saba Allah washitiibwa bangulu obulungi ebbanga lyonna. Naku lwa mukaaga tuba ne programu yaffe y'okuddamu ebibuuzo ne mukadde waffe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba, oba oli awo wamu nange ate omwanyizi wa programu naku olwaleero Sharifa Muhammad Nagwere Abu Bassam, ffe abali mu studio n'okuba nga tukutuuzako programu y'ebibuuzo. Kkiriza mu studio mukadde waffe atuuse era mwali, kkiriza atuwe ku salaamu insha Allahu taala tweyongereyo. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, inshallah onyewa kwanga mukadde waffe atuusizaako eddoboozi lye eraga nti mu studio mwali biidhinillah. Sheikh akkiriza tutandike n'ekibuuzo kya mukadde waffe bamuta Hadiki Namakula. Abuuza nti if someone is not circumcised but when he is an adult Muslim but he just fear circumcision, how does Muslim say about it? Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumwebaza owekitiibwa Allah, tumutendereza ebbanga lyaffe lyonna. Ensonga ekwatagana ne circumcision oba okutayirira gyabuuzaako. Kaga nti omuntu bw'aba nga tatayiriddwa n'awangala n'atandika okuwulira ensonyi, atayirirwa, tumwogera tutya oba ayogerwako atya mu Busiraamu? Okusooka kwa byonna baganda bange, ensonga ekwatagana okutayirira nsonga nkulu mu ddiini. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ashiru min alfitra, ebintu 10 byamuki bya bubumbwa bwa Musiraamu. Ekisookera ddala yayogera bingi, naye kyetubadde twagala ennyo, wa dhakara minha alkhitan, nayogera muki, nayogeramu okutayirira. Nekibeera nga okutayirira kwambuki, kwambubumbwa era kwambusiraamu. Era omuntu aba akulese aba alese ekintu ekinene muki, mu ddiini. Ekyokubiri, okutayirira kulina emigaso. Migaso gyako mulimu omuntu okwejjako obukyafu, kubanga buli lwata kutayirira oba okuuma bukyafu, obeera mukyafu. Yensonga lwaki Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyegimu ku migaso gyatu lwaki twalibadde tukola ki, tutayirira. Okutayirira omuntu bw'aba akulese eddiini emugambako ki, aba alese ensonga enkulu mu ddiini era afuna omusango bw'aba akoze ki, akulese. Aba avudde mu Busiraamu la, Busiraamu bwabeera Musiraamu mutuufu, naye aba alese ekintu ekinene muki, mu ddiini, era nga sunna ya Nabbi waffe Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Barakallahu fihi. Sheikh, katono nyaawo omuntu wafa ne tumusanga nga si mukomole kubanga tebamutayirira, omulambo gwe tukutayirira? La, tetukkirizibwa kutayirira mulambo, tewali bujulizi bugamba kutayirira muki, mulambo. Okutayirira kuno tusinga kwetaaga ng'omuntu mulamu. Tusinga kwetaaga ng'omuntu mulamu. Kivola nti ebikuta byaffe ebyo bye batutayirirako tugenda kuzuukira nabyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yuhsharu nnaasu, abantu bagenda kuzuukizibwa uratan hufatan gurra. Yagamba nti abantu bagenda kuzuukizibwa nga urata, bali bukunya, tebali ku yadde akagoye, hufatan tebalimu yadde akagatto, batambuza sitampu, nga gurra nga tulina n'ebikuta byaffe. Bwatu byagamba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So twetaaga nnyo omuntu okutayirira mu mbeera ey'obulamu, so si mu kufa. Bwabanga akireseeko ate tumutayirire ng'afudde, la. Barakallahu fikum. Barakallah. Mukadde waffe ekibuuzo kye akitegedde, nsaba Allah yongere kimutegeeza n'abasigadde.
Shekhe kibuzo namba 2 muganda ffe abuuza nti taata eyerigomba ne muwala we alamulwa atya? A'udhu billah tusaba Allah tutaasi. Allahumma amin ya rabbi. Omuntu singa yerigomba ne muwala we afunye emisango ebiri. Musango gusookera ddala gwa bwenzi buseegu. Abakoze obuseegu. Omusango gw'okubiri ogumuvunaana omuntu afaanana bw'atyo avunaana omusango ogwa irtikab al muharramat, okubeera nga atandika okwebagala ebintu ebiri haramu ate ebirala. Kubanga omwana obuwala muwala wo tokkirizibwa kumukola ki? Kumuwasa. Ekyo nno okuviira ddala ku sharia ya Adamu teri bakukkiriza kukola ki? Kuwasa muwala wo. Sharia ya Adamu nga takkirizibwa kuwasa bawala be bano. Yalina omukyala we amanyikiddwa Hawa. Naye abaana Hawa bazadde ne Adamu bazadde, Adamu takkirizibwa ate bakola ki? Kubawasa. So tetukkirizibwa. Ne sharia zonna ezize zijja teriyo bakkiriza muntu kuwasani muwala we tekiriyo. So kikolwa kya kive kinene kati omuntu akikoze aba afunye emisango emika era yamanyi bwagenda okunyonnyola Allah tabaraka wa taala ku nsonga eyo. Allah atukuumire abantu baffe. Allahumma amina ya rabbi, atutaasi Allah. Shekhe kibuzo namba 3 mwanyinaffe agamba muganda waffe abagamba nti Shekhe nzikirizibwa okuwoowa omwana wa ssenga wange? Omwana wa ssenga omuntu akkirizibwa okukola ki? Akkirizibwa okumuwoowa. Nabwe kityo omwana wa maama omuto, nabwe kityo omwana wa kkojja, nabwe kityo omwana wa ddadi omuto oba taata omuto. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agamba mu Ahzab aya ya 5 yali agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulimu ebiri special ku ye Nabbi Muhammad ebirala nga naffe tukkirizibwa. Ya ayyuha nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Nabbi abakyala boyina bewawa mahali bali halali gyokola ki? Wama malakati yaminuka, naabo betufuna mu ntalo abazaana mimma afa Allahu alayka, mwebyo Allah byabakoze ki? Wa banati ammika, n'abaana baani? Abaana ba ddadi omuto. Ammu ye ddadi omuto, taata omuto. Wa banat ammatika, n'abaana basinga sibe babaddabuza bagati. Wa banat khalatika, khalika n'abaana bakkojja. Wa banati khalatika, n'abaana baani? So mu ddiini bakkizibwa, wabula ne waffe bw'olaba nga kiyinza okujjamu ebizibu obwezigoolo yani amukuwa wano ate tewali si kyangu muntu muku wallahi. Naba manyi nti banywevu ku ddiini kozi ng'akikoze mu nkukutu. Kati bw'olaba ng'embeera eyinza okujjamu ebyo arudullahi wasaa, nsi ya Allah nga ziwasa omulala naye mu mutima gwo kinyweremu nti ali halali gy'okola ki? Gy'oli. Barakallahu fiika. Barakallah. Tuzasseeko n'omutadde muganda waffe agendaawo we omwana wa ssengawe inshallah taala maga bakkanyiza. Shekhe muganda waffe abuuza mu dduwa gye tusoma mu swala y'omufu. Naam. Bwe tutuuka wali okumusabira omukyala tukyusaamu kwafudde nga muwuulu, ne tugamba tutya? Nti oba anti mulimu ega nti wa abidiruhu zawjan khayran min zawjik. Nze badde ategeeza oba musajja tukyusaamu ng'afudde muwuulu, ne tugamba tutya? Oba Allah la adhikari ezo oba edduwa ezo alwalida tuzisoma nga bwe zijja. Oli ne bw'abanga talina Allah ajja muwa eri omukyalo omulala. Kubanga ekimanyikiddwa buli muntu yenna nga mukkiriza Allah amutegekedde abasajja abakyala, ate n'abakyala Allah abategekedde abasajja bagenda okubakola ki? Okubawasa. So tuzisoma nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yazikola ki? Bwe yazisoma. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Shekhe abuuza nti njagala okumanya ku nsonga y'okusaba mu lulimi olutali Luwalabu mu swala, naye edduwa ezeyawulidde nga ku sujuudu oluvannyuma lw'ezo ez'obwetteeka. Kakati okusooka kwa byonna waliwo abawalimu abaguddewo emize ku nsonga eyo. Tubasaba basooke beetegereze amasala ago baleme kumala situjja kuyita kubuza naye baleme kumala gaba anyutliqul masail. Tubagamba basooke banoonyereze, basooke bakole research ekola ki? Ewera huwa wetukkirizibwa okusabira oluganda nawa wetutakkirizibwa. Toyimirira gy'oyimiridde n'omala gatandika kuwa fatuwa ku nsonga eri sensitive. Ekyokubiri tetulina na bwetaavu bwakyo bunene nti buli awo bw'amaanyi mu kiseera kino.
omuntu ali free ebifo ebiseera by'okusabiramu edduwa biyitirivu nnyo mu lulimi Oluganda. Amma essala musooke mugyesonyiwe, tusooke tumale okufuna qawulu ennungi eri abawalimu bonna ku nsonga eyo. So nsigala ngamba nti nga tetunnaba kufuna kigambo kisembayo bawali mu kutuula aba Darul Fatawa tetukkirizibwa tukumala gasomera lulimi Luganda mu ssala ebeera edduwa oba obeere ki tusomeremu ebigambo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomera. Mubarakallahu fikum, jazakumullahu khair. Fika barakallah. Sheikh mwanyinafe abuuza mukyalo ono asabamuwa ku magezi bw'akolola n'asesema n'omusulo ne gubula ne gumuyitamu n'omuyitamu, ne bw'aba ali mu swala agamba esswala agireka olw'okusesema n'okufuka n'afuka. Omwamu ku magezi kiseeku mukyalo. Amagezi ga mirundi ebiri. Amagezi agasooka bw'abanga ali mu mbeera efaanana bw'etyo asobola okugendako eri omusawo. Ekyo ekintu kisobola okuvaawo insha Allahu taala. Agende eri abasawo abakugu. Ekibuli waliyo abasawo baffe abalungi. Abalungi yes. Genda obeebuuzeeko ku nsonga eyo oba eyinza okuba eri ku health eri mu health department ate ng'ekukosaawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa. Asobola okuyamba munne mu mbeera eyo amukole ki amuyambeko ekyo kirwadde kiveewo. Ekyokubiri asobola okukozesa ne habbati sauda kuba ekyo kirwadde akozeseeko ku habbati sauda olw'omujulizi Nabbi Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam habbatu sauda dawa'u likulli da'i illa as-sam. Yagamba Nabbi Muhammad nti ebirwadde ebyo byonna byolaba habbati sauda tabimanyi. Allahu akbar. Naga tukujjako obulwadde nga bwakufa si bwassaamu, obulwadde obukola ki okufa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Amagezi ago gakozese ag'okukozesa ku habbati sauda n'okugenda okulumba abakugu mu department y'ebyobulamu naddala ekibuli wali naffe. Barakallahu fi. Barakallah. Samanyina fa Allah muwonye ya rabbi. Amin amin. Sheikh bata Mugumba Bashiri nabeera Banda. Mugumba Bashiri. Mugumba Bashiri. Barakallahu fi. Bandaawo abuza takibira gye tuleeta oluvannyuma lwa salaamu nga tumaze swala bagiyita batya? Takbira gye tumala oluvannyuma lwa salaamu eri mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyajja mu hadith sahih Muslim. Abdullah ibn Abbas yagamba kunna na'lamu oba na'rifu insirafa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tuwalabanga okukyuka kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam min salatihi okuva mu salaye bitakbir nga agamba ekigambo Allahu akbar, nga agamba ekigambo Allahu akbar. Amakulu kwe bamutegeerera nti amaze okuva mu sala yakyogeranga nnyo abantu ne bawulirako basahaba ensonga lwaki bakiripotinga. Barakallahu fi, jazakumullahu khair. So sunna ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujita tutya tujitwalanga takbir kubanga sahaba yajita ki takbir yaje yawulira nti takbiratul khitami tibas takbira egalawe sala ngeri bweri takbiratu al-ihrami nti yekola ki yemizizo egulawe sala. Barakallahu fikum. Takbira ya sunna. Sheikh Ibn Uthaymin Allah musime yagamba nti ekigambo ekyo Allahu akbar kama yaqulu ba'du ikhwanina fi ba'd al-buldan, nga baganda baffe abamu boogera mu nsi ezimu mubasharata ba'da salami oluvannyuma lwa salaamu Allahu akbar yaga nti ye sunna. Au oba abamu ku bawalimu bakitwala nti baali bategeezaamu ebigambo Nabbi Muhammad bino byasomanga subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, nga bwatuuka ku kigambo Allahu akbar ayongeza kuki ku ddoboozi. Wallahu ta'ala alam. Ta'wili zombi tuzitwala nga nkulu naye ate eno yesinga okubeera akrabu kubanga sahaba yalikiriya mu hadithi yesose inshallah. Sheikh tafadhal. Sheikh asetwa kusalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngerinya Abdallah okuva e Bulaga. Abdallah barakallahu fi. Ekibuuzo ganti seeka buli kimu ku nsi kirigwawo okujjako Allah yekka. Kati mbuuza Sheikh ebbaliro
liriba luddawa ku nsi oba mu ggulu. Ebbaliro lyayogerako ebigambo bingi naye kyetumanyi ekituufu nti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agenda kuteekawo ensi endala etali eno nsi gyetukola ki gyetuliko. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati. Allah olunaku lwagenda okukyusa ensi nga si eno gyetulimu, si ensi eno n'eggulu ligenda kukyusibwa. Kati Allah agenda kuteekera ekifo tunaabeerawo wabula ebigambo by'abawalimu ebirala ebisigadde tubiwa ekitiibwa. Barakallahu fiikum. Sheikh abuuza ekibuuzo kye ekyokubiri ati mbulirako ebitonotono ku siraatwa. As-siraata byebimu ku bintu min ahwali yawmi al-qiyama ng'era ebbaliro bwe guli mu ahwali mu mbeera ezigenda okubeerawo ku lunaku lwaki olwa qiyama. Jisir lutindo abawalimu baali balwogerako okuviira ddala ku muwalimu asooka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nti adaqqu min ash-sha'ri lwayitira okubeera olutono terumanyi luviiri amakulu lutono nnyo ne balaba nti era luli ahad amakulu lusala terumanyi kirita oba terumanyi kintu kyomanyi nti kikola kisala nnyo. Yamuruna an-nasu alaiha abantu bagenda kuyita ku lutindo olwo waggulu hasba amalihim okusinziira ku mirimu gyaffe. Ekyewuunyisa siraata teri atagenda kugiyitako. Wa yudrabu as-sirata fawqa jahannam egenda kuzimbibwa waggulu wa muliro jahannam. Walaha qalalib erina amarubu. Muntu watambula okusinziira ku mazambi ge ng'agwayo, bwatambula okusinziira ku mirimu gyeminafu ng'agwayo malubu nga gamuzzaayo waggulu ku siraata ng'atambula paka bwalimala. Bannabbi ba Allah bagenda kuyimirira eno ku nkomerero yazo nga bagamba nti Allahumma nga bafukamidde Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim. Allah tukusaba, Allah saasira taasa Allah ngaba tusabira fa bayita ku siraata. Minhum man yamurru alaiha katuyur waliwo bagenda okuyita konga ebinyonyi. Wa minhum man yamurru alaiha ka alfaras waliwo bagenda okubeera nga bayita konga ki farasi. Wa minhum man yamurru alaiha ka albaruq waliwo bagenda okuyita konga olumamya. Wa minhum man yamurru alaiha waliwo bagenda okuluyitako olutindo olwo nga abantu abatambula ababulijjo n'abadduka. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yannyonnyola ku aya negamba nti wa in minkum illa wariduha illa wariduha. Mukyala we Hafsa yajjanga agibuuza baka wa Allah agamba mu Qur'an teriyo buli muntu yenna okujjako ng'agenda kuyingirako mu muliro oba agenda kuyitako ku siraata waggulu w'omuliro jahannam. Owekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba Aisha nti tolaba aya eddako oluvannyuma lwe yagamba ati Allah thumma nunajji alladhina ttaqaw tugenda akubeeranga tutaasa abatya Allah tabaraka wa taala wanadharu adh-dhalimina fiha jithiya tulekeyo abalyazamanya nga bali eyo balajana bafukamidde bali eyo munda balajana. Jithiya bimaana ala rukubihim nga bakufukamidde bali eyo balajana. Tusaba Allah tabaraka wa taala atutaase. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Fika barakallah. Sheikh ndoza kibuzo kyaffe kinzo okudiza ekisembayo olw'obudde. Agamba nti Sheikh nsaba ku magezi. Sheikh agamba nti nsaba ku magezi. Naam. Singa wange gyembeera alemedde ku byobuwangwa n'abalongo mugambyeko naye agaanye. Sheikh tekikendeza nkolagana yange ne Allah ng'obutanukula dduwa zange. Tekiina kikiyinza kukendeeza nkolagana yo nani ne Allah tabaraka wa taala wabula buli woyongera omugambako tokoowa yongera omukola ki omugamba gyoyongera omugambako n'okufuna empeera zo n'okwongera okuyimirizawo hujja mu maaso go ne Allah. Hujja tegezaamu ekyekwasa okukijjawo singa kyagenda okwekwasa nti tebaŋŋamba. Kitegeere muwala gwe oba muvubuka gwe nti buli wookikola ekyo owekitiibwa Allah awandiika. Gyokoma Allah awandiika. Ne vidiyo z'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ezitali z'abantu ezisanguka zikulaba. Ekiseera kigenda kutuuka ng'owekitiibwa Allah azireese ng'akulaga. Bwe mwogerera wennyini waliwo ensi Allah agamba tabaraka wa taala nti
idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbara. Olunaku luli ensi egenda kwogerwa ebyagikolebwako mu byo kwekulabula sengaawo ng'oli ku nsi kuno ng'omunnyonnyola nti senga va ku ebyobuwangwa bitonde bya Allah bigenda kutuuka ekiseera bisaanewo. Allah akole ki? Allah asigalewo. So togwa mu maanyi, genda mu maaso n'okutegeeza sengaawo nti ebyo tebigenda kugasa mu maaso ga Allah yadde akatono bwe kati. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa fika barakallahu sheikh. Sheikh muganda afabuuza erinnya Najwa lya Busiraamu oba nedda? Najwa tegeezaamu linnya lya Kiwarabu. Najwa kitegeezaamu meeting, olusirika babita meeting. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. temusobola kubeera mu lukuŋŋaano nga muli basatu okujjako ba mu lusirika nga muli basatu okujjako nga Allah wakunaaba abalaba. wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Allah temusobola kubeera mu lukuŋŋaana nga muli abantu bataano okujjako nga Allah wa mukaaga. wala akthara min dhalika wala adna min dhalika wala akthar. berenga lwa wansi Allah abeera naki abeera naffe. olukiiko olunene olukiiko olutono Allah asigala ali naffe. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Fika barakallah. Sheikh abuuza agati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. erinnya Abdullahi. Barakallahu fiik. agamba nti entende zisobola okukula e Uganda? Entende zisobola okukula zisobola okukula e Uganda zisobola okukula naye obuzibu bwazo tezissaako, si kyangu, tetumanyi mateeka gaazo. bwe tunategeera amateeka gaazo zijja kussa. Era abaganda baffe Bugembe wali bazisimba ne zidda naye zaagaana okukola ki? Zaagaana okukula. So zisobola okukula wabula okukola ki? Okuwaka, okubeera nga zijjako entende kyekizibu ekikola ki? Ziriko amateeka gaazo tugategeere, tunagategeera insha Allahu taala tujja kulya entende. Okay. Sheikh barakallahu fika. agamba nti in the first lecture when Sheikh was describing Nabi Adam, he said Allah gave him the most beauty. He had all colors of humans. My question is, who among his children do black people come from? Abaana ba Adamu abuuza abafirika twava mu mwana ki? Adamu alayhi salatu wassalam famire ye yajja yazaala abaana baawerawerako. yazaala tawama. wamala okuzaala tawama tutegeeza mubalongo nga abalongo beezaalamu bwe batyo. Adamu alayhi salatu wassalam regimu nejja nga bonna bali ku tawhidi, bali ku nzikirizeemu, ku busiraamu bumu. muno mulembe gwa Idrisa kigamba bwe gutyo bwe gwali. Allah gwayogerako nti warafa'nahu makanan aliyya. Allah yamuwanika mu kifo ekyawaggulu. Ekiseera kyatuuka abantu abasembayo ku mulembe gwa Idrisa alayhi salatu wassalam abalongoofu abaali ab'amaanyi nga wadda suwaa yaguutha yauuka ne nasra. abantu abo bawangalirako ne mulembe gwa Nuhu abatonotono bamala ne bafa. bwe baafa Nuhu alayhi salatu wassalam owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'amutuma eri abantu be. bw'amutuma n'abakoola emyaka 95. yabakoola alfa sanatin illa 50 ama, emyaka 9 mwameka mu 5 ng'abakoola kudda eri Allah ne bagaana. abaali abakungu mu bo ne bagamba nti la tadharunna alihatakum, temuva ku bakatonda bamwe. wala tadharunna wadda, temuva ku katonda ani wadda. wala suwaa, ni katonda suwaa. wala yaguutha, ni katonda yaguutha. wa yauuka wa nasra, ni katonda yauuka nani nasra. Allah ganti wakad adallu kathira, babuza banji. n'okuyagamba abantu be Allah yamugamba nti anisna'i alfulka, kola eryato. n'akola eryato era ne batandika mumusekerera. abantu ba Nuhu alayhi salatu wassalamu, abantu bani wano wetujja ku kibuuzo kyaffe. abantu ba Nuhu alayhi salatu wassalamu baagaana. naye olulyo lwa Nuhu olutonotono olwamukkiriza n'abamu ku baana be baagaana. olwamukkiriza
lwe lwasigalawo era ensonga lwaki mu taarikhi Nuhu alayhi salatu wassalam bamuyita Adamu as-sugura oba al-asgar, Adamu omuki omuto, kubanga Allah aganti waja'alna dhurriyyatahu humul baqun, waja'alna dhurriyyatahu humul baqin, twalekawo olulyolwe nga lwe lulyo luki olusigaddewo. Amakulu fenna abantu abasigadde twava mu Nuhu alayhi salatu wassalam, kyekimuyisa Adamu muki omuto, abasigadde bonna babazikiriza, netusigaza bantu baana ba Nuhu. Era yazaala abaana baali bana, omu kigambibwa yagaana okukkiriza okuyingira mu lyato n'azikirira. Yazaala abaana mwalimu gwe bayita Yafith, nga mulimu Hami ne Sami. Bagamba nti Hamu ye Abu al-Afarika, ono Hami yavaamu ffe Abafirika mwetuva. Ate Sami yavaamu al-Arab, n'amawanga agali awo kumpi kumpi. Sami Abu al-Arabi yavaamu abaki. Ate waliwo Yafith kigambibwa yavaamu amawanga agali mu Europe n'amawanga Abachina bali eno bagaba veeno kumpi mu Sherqi, bonna bava mu Sami. Wallahu ta'ala a'lam. Bagamba nti Hami Abul Afarika yavaamu abaki Afirika. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atulungamire ekituufu. Alhamdulillah Sheikh, wantu onyide obulungi, saba Allah tutegeerawo ya Rabbi. Amin amin. Alhamdulillah. Sheikh Rahma, naam, asaba kumutangaza mu kusujudu tilawa. Naam, kaifiya yayo kuba kaifiya sujudu tilawa tutegeezaamu oluvunnama olw'okusoma Qur'an. Osobola okubeera ng'oli mu ssola oli n'asoma n'atuuka ku aya evunnama, teeka oyina ovunnama. Tetuga nti kyatteeka buwaze, la, wabula mu mateeka ga Qur'an olina kukola ki? Kuvunnama. Ne bw'obeera oli wabweru wa ssola, okkirizibwa okubeera ng'ovunnama muki? Ovunnama wabweru w'essola. Wabula mu ssola ekyenjawulo ekiriwo nti tteeka olina okubeera ne wuzu oba oli mu ssola. N'omukyala alina okuba nga yeebikkiridde. Obulombolombo bw'essola bwonna bulina okuba nga butuukiriziddwa ku oyo ali mu ssola. Amma ali wabweru w'essola si tteeka kubeera na wuzu, abawali bakyogera, wabula abadde ne wuzu yasinga obuki? Yasinga obulungi. Sujudu tilawa mweziri mu suwari nyingi nnyo mu Qur'an, naye tujja kuwaako ensaamusaamu abantu ze bamanyi. Mu suratu mu juzu amma mulimu emirundi ebiri miramba, eyo ndowooza abasinga obungi tugimanyi. Bw'oba otunuulidde mu suratu al-inshiqaq, idha as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat, eno ku nkomerero ayagamba nti balil ladhina kafaru yukadhibuna. Wallahu naye nga tetunnagituukako yagamba wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun, ategeezaamu nti we babeera nga basomeddwa Qur'ani tebakola ki? Tebavunnama. Awo waliwo sujudu tilawa, bwe baba batuuseeko ku aya eyo tteeka olina okubeera ng'okola ki? Ng'ovunnama. Mateeka agafuga okusoma, kitegeera, mateeka agafuga okusoma si kyatteeka nti omuntu buwaze, la, naye mateeka agafuga okusoma Qur'ani ovunnama waawo. Ewalala suratul Alaq Allah tabaraka wa ta'ala agamba kalla la tuti'hu wasjude waqtaribe. Tomugondera, vunnama wansi obeerenga osembereri Allah tabaraka wa ta'ala. Awo mu suratul Alaq aya esemberayo ddala omuntu bwe beesomeddwa tuvunnama, ovunnama olw'okukola ki? Olwa tilawa oba olw'okusoma ki? Qur'ani. Barakallahu fikum. N'amateeka amalala mwegalinga mu suratu Najmi. Afa min hadha alhadithi ta'jabun wa tadhakuna wala tabkuna wa antum samidun fasjudu lillahi wa'buduhu. Muvunname kulwa Allah tabaraka wa ta'ala oluvannyuma mbeere nga mukola ki? Nga musinza. Kigambo ayo bwe yasomebwa Abawarabu bonna abakaafu n'abakkiriza bakola ki? Bavunnama. Era abasiraamu baali basenguse nga bavudde e Makka bagenze gye bayita Habasha mu Ethiopia. Bwe batuuka eyo baga nti abasajja abakaafu n'Abu Jahali yakoze kyeyavunnamye, naye abo baga nti bonna bavunnama okujjako Abu Jahali, ye yayola ttaka n'asiiga busizi n'agasijja kuvunnama bya Muhammad. Bwaba twe bagamba kakati mu mbeera efaanana bw'ekyo. Abasiraamu bwe bawulira amawulire ago balowooza nti basiramuse ne baagala okukomawo, ate bagenda okudda nga embeera yeeyongedde kubeera nzibu ne baddayo. Era kigambibwa kwe kuddayo oba kwe kusenguka okwokubiri ila
alhabasha okudda habasha wallahu ta'ala alam naye ebyo byaliwo kyetubaddeko sujudu tilawa zezo bwe tuzikolera tusomera mu tusomera mu bigambo bya bulijjo subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subuhu quddus rabbul malaika والروح تسمر بجانب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره إلى آخر الذكر okutuusakunko bya dhikiri ebyo tugenda tusomera barakallahu fikum jazakumullahu khair. Sheikh atamanyi bino asoga subhana rabbiyal a'la nakomawo exactly. Alhamdulillah byonna bikola ebyo biiznillah kubanga eri dhikiri era negibogirirawo era yemu ku azikari za sujud abawali mbakiraba era ne babeera nga bakitangiyaza abantu bbanga lyonna. Sheikh muganda fabaga nti abazadde abasaba abaana baabwe okufumba emmere n'okusala embuzi okubasonyiwa kiramulwa kitya okuba byebibonezo bye bateekawo tebalina buzibu ekibanga kibonezo omuzadde kyataddewo nti genda omufumbire ekijjulo tulyeko naye nga kyemmanyi ekirimu kwongera kuba kumaakuma kuzza luganda luno lunywere balyeko wamu ababadde bamaze akabanga nga beeyawudde bafunye obutakkaanya salayo akabuzi tukalyemuukaawo tekirimu bukwakkulizo bwe bakiteekako obukwakkulizo awo kifuukire kiki ekizibu. barakallahu fikum jazakumullahu khair. Barakallah. Sheikh yaga nti kikkirizibwa okuwa amahali mu bisolo kaza ngati mpe embuzi buli kyonna ekirimu amanfaa mu busiraamu kiweebwamu amahali. Buli kyonna ekirina emigaso nga kiri halal kiweebwamu amaki ne kezibeere nga kyogenda okuwa owansimbi ziwe ogenda kuwaayo olaba otutuuka n'okusomesa kw'omuntu Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam yabuuza sahaba wakwatayo kinamubuulira tinakwata esula bweti namugati mukufumbiza olwekyo kyoyina mu Qur'an abawali mbagamba nti li yodarrisaha abeere nga akimusomesa kubanga namwe mulimu amafa. barakallahu fi barakallah. Sheikh ndo tufuneyo nga bibiri tufundikire wasigadde bimeka sikabikyaliyoko kumpenga musa ku 10 ndowooza nayo bisatu inshallah. Sheikh sekagamba nti bwensoma tahiyatu paka kukusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam wakati wala kenya eza asiri mba nkoze ensobi toyina nsobi gyoba okoze osobola nogisoma n'ogimalayo wakati mubiri ezisooka oba osobola okusoma paka awagamba nti allahumma oba ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yonna bituufu biriko obujulizi. barakallahu fikum abula ku nkomerero tulina gimalayo. Sheikh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka mmere y'olumbe la mulwetya tukkirizibwa okugirya oba nedda? La musiraamu talya mmere ya lumbe. Omusiraamu talya mmere ya lumbe nkiddamu musiraamu talya mmere ya lumbe. Lwaki inna allaha tayyibu la yaqbalu illa tayyiba. Allah mulungi tayinza kukkiriza khabith mmere faanana bwetyo. Nabwe kityo Christmas tukigamba abantu nti emmere yonna tekeddwa ku mikolo emibi omusiraamu tofunanga amaanyi agagirya ombe shirkum billah. Christmas kugatta ku Allah kuzaza Allah ofuna otya amaanyi ebitonde byo binafuwa kwagala kwemenyamenya. takadu samawatu yatafattarna minhu watanshaqu al-ardu watakhiru al-jibalu hadda. Gulu lisembera okweyuzayuza lyekutule ensi yeyaseyase ensozi zemulungulule ziike. Bantu kuga nti Allah yazadde omu amashiriku shiriki Allah lyezambi lyakyasinza okubeera nga atamwa mu nsi muno mu mazambi getukola. inna allaha la yaghfiru an yushraka bi. lumbe n'ebikolwa byabyo lishania ebibi nga gwofuna amaanyi agali emmere y'olumbe. A'udhu billah sallallahu atasimbeere atatusonyiwe kuba mbeera eyo tugiwangaliddemu nnyo sallallahu atusonyiwe. A'udhu billahi minash shaitani rrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sallallahu atutaasubi wa sitani. Allahumma barakallahu fihi. Barakallah. Sheikh ndoza figena kino mukadde wange Sheikh omuzadde mu kubonereza omwana mu butanwa Allah namujjulula muzadde anamulwati muzadde tumuwa ta'zir eyokubeera nga omwana amutuusizza kuba mbonereza mu mbeera eyo naye tetumutta kulwa mwana we kyalamulwa nti omwana tattibwa
kulwa muzadde omuzadde tattibwa kulwaki kulwa mwana wabula omwana ye bw'aba yasse kitaawe yetumutta. Ate enzita ya miteeko ebiri mu zo eyo ebeera ya khata aba asse naye nga sitakoze ki tagenderedde, oba eyinza okubeera nga shibuhu amda tusinziira ku ebyo byakozesezza nti kifaanana okubeera nga asse olutta olufaanana olw'etteeka. Barakallahu fiikum. Barakallah. Sheikh kiriza biidhinillah olw'obudde butukutte tukomaawo ne programu yaffe tubetondera baganda baffe atawedde ebibuuzo byammwe. Jazakumullah khair. Olw'omukaaga oluddako tubasuubiza nti tujja tutandikirako insha allahu taala. Sheikh mukadde waffe tukusaba aba tukwebaza olw'okubawoko, saba Allah ekitiibwa kumma takwongera obulungi. Amin. Abantu bano betaawo entanda yesembayo biidhinillahi taala inshallah. Jazakumullahu khair. Sallallahu tukume fenna nababakumi. Ensonga ey'okubiri tubakuutira nti ebiseera bye tulimu biseera bya kazikizigi, abantu enjala abamu batandise n'okufa enjala. Waliwo ebitundu ayimma bye twalina bujjuzi nga balaga nti gye bali gye bawangaalira abantu batandise okufa enjala. Tusaba Allah tabaraka wa taala abantu baffe abakuumi era twongere okulaajanira Allah n'okumusaba ateekewo embeera ey'okubeera nti abantu amasomero abagalimu kati bagawulira kawunga kawunga kagenda mitwalo 2 ensawo y'ekkirameka 5 n'ebirala. Tusaba Allah atuteerewo embeera ennungi ya rabbi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.